nti bannabbi bakoma kuyokaana. Okay. Era teyakoma kwogera kwekyo nti bannabbi bakoma kuyokaana, n'ajja n'ayogera mu Matayo olunyiriri lw'engendo okubawa nti walijja bannabbi baki obulimba era mulibalabira ku bikolwa byabwe. Yayogera ku bannabbi b'obulimba, teyayogera nti n'abatuufu balijja na era mulibakola bwe muti. Kitegeeza buli avaayo nga yeeyita nnabbi wa bulimba. Ekyo kyenako ndo katono njagala okiddemu bulungi, kiba kitegeeza buli nnabbi ali mu mulembe guno wa bulimba. Yes sir. Atulaba ku Brown Skin Events bannabbi abaliwo kati ba bulimba kuba olunyiriri lugambye bannabbi bakoma. Najja n'atunga mu Matayo n'agamba nti bannabbi b'obulingi balijja era tulibalabira ku bikolwa byabwe. Tayogera nti yayogera ku bannabbi b'obulimba balijja, tayogera ku bannabatuufu mulibalaba bwe muti. Balina ekintu kye barefutingako ebirabo by'omwoyo. Wembadde ngenda okujja. Tugenda kukituukako tukibannyonnyole. Naye wano Kristo agamba nti balibalabira ku bikolwa byabwe. Naye ng'otegedde kyo bafu. Kitegeeza kati point ey'okusatu gyetanotinze bannabbi. Buli ajja nnabbi aba wa bulimba ku kabonero. Okategedde? Kati buli nabbi ajja naye yeevaayo ne yeeyita nnabbi aba wa bulimba. Okategedde? Ako nako kabonero akalaga ku busayinizi z'abafere. Okay, abatulaba ku Brown Skin Events, manya gange nze Douglas Kesegawa. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala abantu abasubscribinze bannange, tubeebaliza ddala. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga links eri mikwano gyammwe gyonna, mwebale commentinga ne tufuna feedback, ne tufuna kitujja baweereza mu episodes eziba zijja, ate n'ekirala mwebale ku likinga, mutuddizaamu ddala amaanyi nnyo ddala. Abantu abali mu kibondo ky'Abawarabu njagala okubeebaza, mwebale ku watchinga bannaye, mutuddizaamu ddala amaanyi. Abantu abali mu Saudi Arabia, abantu abali mu Dubai awo, tubeebaliza ddala. Abannayuganda abali kuno okwabobwe, tubeebaliza ddala. Mwebale nnyo era mukontinuinge mu subscribing, kuba gye mukoma okusubscribinga n'okuwatchinga videos zino gemaanyi gaffe okubaweereza. Abantu mwenna abafunye ebizibu mu mwaka guno nga gunatera okugwako kuba kubuzaako emyezi 2, tubasaasidde nnyo, tubasaasidde ddala. Tunyola wamu nammwe ffe ng'aba Brown Skin Events, abantu abafunye ebirungi omwaka guno era tubasanyukirako nnyo ddala. Twebaza omutonzi, mumwebaze olw'okuba ebirungi mubifunye. Tuli wano nate twabagamba tugenda kubaweereza omwaka guno paka bwe gunaggwako n'emyaka eginajja wano ku Brown Skin Events. Nate tukomyewo n'ekintu kino, tugezezaako abatukuvu balina ekintu kye bagezezaako okuleeta ku mukutu guno okubabuusa, era nga nate ndina omutukuvu Moses Wadimba ayina leero omulama gwatuleetedde. Bangi mumwagadde era Anna mu birungi njagala okukwebaza, webale kusalanga mu videos ezo nezituuka ku bantu abangi. Bweba video esobola okweza emitwalo 12 kiba kitegeeza ekozinga impact eri obulamu bw'abantu. Nefuna shares 2,000, that is an impact to be honest. Njagala abantu mubeera abalabufu. Guno omulembe gw'abalabufu baleme kubabba, baleme kubabuzaabuza, kuba bino ebintu musobola okubyetegeerera. Tubeebaza nnyo, njagala musigale ku mukutu, kugenda mu mulamwa ate go mwagalira ddala. Mwami Wadimba kasooke yeeyanjule tugende maaso. Yes, webale nnyo host abatulaba ku Brown Skin Events. Yes, mbalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna ya Yesu Kristo Mukama waffe, nga nate komyewo abantu okwongera okubasomesa ku bintu bino, era nga mwebale nnyo kulaba, mwebale nnyo kubuzitema an, mwebale kusharinga, era obwanga bigambo bino bikunyumidde ng'era okyayagala oddemu okubiwulira, nga ebyokumukutu tebikumaze, osobola okutusanga ku Kalerwe ku roundabout, ku kanisa y'abatukuvu eryawo, era n'oba otuuse bugibuuza so gikulagira n'amakuŋŋaanyo g'abatukuvu
wonna gyegali Endejje waliyo e Masaka waliyo yonna tulinayo amakanisa ag'abatukuvu otuukayo n'obuuza ebisingawo. Batulaba ku Brown Skin Veins era kanyongera okubeebaza mwebale nnyo nsaba akatebe gwali eyo okasembeze tulina omulama gwe tugenda okwogerako tugenda kwogera ku bannabbi ab'obulimba bakozesa bukolomoni ki bakozesa bigambo ki nga babijja mu byawandiikibwa okusobola okujjamu kye bakugjeemu okusobola okuubya yo kye tugenda okutunulira olwaleero bannabbi b'obulimba yo wange bannabbi b'obulimba batandika ddi sinakindi bannabbi b'obulimba ku mulembe guno beebaliwa era bakola biki mwami Wadimba tusooke tutandikiraawo bannabbi b'obulimba kituufu abatulaba kyemanyi ekigambo kino bakiwulidde nnyo era nga bakikozesa nnyo eddala abantu nti bannabbi b'obulimba balijja bannabbi b'obulimba balijja naye nga bayibuli yatuwa great line kwe tulabira nabbi w'obulimba Yesu Kristo yatuwa foundation kwe tulabira nabbi w'obulimba yaani era yatya Kristo yatuulira mu biwandiiko ebitukuvu nti nabbi w'obulimba bannabbi b'obulimba balijja era tulibalabira ku bikolwa byabwe. Kati omulabye ali ku Brown Skin ayagala okumanya tusooke nkuzeeyo Katonda emabega nabbi kyeki nabbi mu bufunzo olw'omuntu ali ku mukutu okusotegeera nti aba mubaka Katonda gw'aba asindise omuntu gw'aba akozesezza okuyisaamu ekigambo kye kyekitegeeza nti nabbi era tugenda kutunula mu byawandiiko ebitukuvu tulabe enkola z'abannabbi bakolanga batya bayogeranga nga boogera byakuteesa kw'abantu oba kwa Katonda ng'ensangi zino kubanga ab'ensangi zino akunnyonnyola ebintu biri mu kuteesa kwe annyonnyola abantu ng'ebintu biri mu kuteesa kw'abantu si kwa Katonda nti nkulaba ogula emmotoka nkulaba otambula amawanga gy'oli nti omuntu agula emmotoka n'okutambula amawanga balaba mulabe okategera akantu ako so tugenda kubiraba ye lwaki ensangi zino bakikola kubanga bannabbi bonna be tumanyi mu byawandiiko ebitukuvu tebaalagulanga ebyo baalagulanga ki kyetwagala okumanya olunaku lwolwaleero naye mbadde abatulaba mbannyonnyola nti Yesu Kristo mu lunyiriri yatuwa nti kwe tusobola okulabira bannabbi b'obulimba ayogera mu Luka 16:16 sooke tusomeyo mukulage Kristo kye yali agezaako okutegeeza eri ekkanisa ayogera mu Luka 16:16 n'agamba nti amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana Oluganda nsuubira lutegeerekeka olwo lutegeerekeka bulungi amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa n'enkomawo ti bannabbi baakoma ku Yokaana era teyakoma kwogera ku ekyo nti bannabbi bakomeka n'ajja n'ayogera mu Matayo olunyiriri lw'engenda okubawa nti walijja bannabbi baki era mulibalabira ku bikolwa byabwe yayogera ku bannabbi b'obulimba teyayogera nti n'abatuufu balijja naye era muli bakola bwe muti kitegeeza buli avaayo nga yeeyita nnabbi wa bulimba ekyo kyenako katono njagala okiddemu bulungi kiba kitegeeza buli nnabbi ali mu mulembe guno wa bulimba atulaba ku Brown Skin Events bannabbi abaliwo kati ba bulimba kuba olunyiriri lugambye bannabbi baakoma najja n'atwongera mu Matayo n'agamba nti bannabbi b'obulingi abalijja era tulibalabira ku bikolwa byabwe tayogera nti yayogera ku bannabbi b'obulimba abalijja tayogera ku n'abatuufu mulibalaba bwe muti balina ekintu kye barefutingako ebirabo by'omwoyo bwembadde ngenda okujja tugenda kukituukako tukibannyonnyole naye wano Kristo agamba nti balibalabira ku bikolwa byabwe balijja bikolwa ki nabbi bw'obulimba akugamba nti bw'okkiriza Yesu Kristo ofuna obugagga bw'okkiriza Yesu Kristo otambula amawanga bwenzikiriza Yesu Kristo obugagga sibufuna ebyo si byakolako Kristo akola kuki muntu kumuwa butuukirivu buli akkiriza Yesu Kristo afuna butuukirivu tusome Abarumi
3:26 era nja kunyonyola nkulage nti ebyo ebyokugaggawala si bye ebyamuleeta kubanga osobola omukkiriza nosigala ng'oli nofa nga toguze yadde oluwagi lw'eggaali sooka olindeko nsobola okukkiriza kristo nenfa nga siina wadde n'akapoliti yes kisobokera ddala kati ensesi yange ey'okumukkiriza eriwa nga nfudde ndi bubi anti kiri bwe kiti nti tokkiriza katonda lwa byanfuna because ebyo si bye byaleeta yesu kristo okufa n'abonabonera ggwe kristo teyajja kunfiirira nze kuvuna viza egenda mu america teyajja kunfiirira nze gula polo tebagula kamotoka ebintu by'okugaggawala ntegeka kitaawo n'ennyoko ne bajjajja batebategeka kati gwe tegeka tobijuliza katonda ebyo si byakolako yes katonda akola kulongoosa abantu bibi byabwe bagende mu ggulu bino ebyenfuna bino biki si byakolako but yatuseterawo condition eziri favorable so that osobola okugaggawala senga byakolako senga abamusaba bagagga abasiba makanisa nga bamukoowoola senga byakolako yes naye be basinga okukaaba be basinga obubi ndaba abagagga okugenda mu makyaki kino kizibu n'okubasanga yes nosanga abasemze nga bagagga balina sente zaabwe katonda takola ku bya bugagga abannabbi obulimba kye basomesa era tugenda kutuuka waawo akuba koodi ezo nti akulage nti katonda byonna ajja bikola ki era tulaba abatumi ba yesu kristo abasooka nti balekawo be balina mwalimu ababuvubi mwalimu abawooza baleka ebyobugagga bwabwe ne bakkiriza yesu kristo mpale lunyiriri lw'omumanyi olumu nga be babireka ne bakkiriza yesu kristo ne bazimba moolo wange baleka ebyobugagga bwabwe mulimu abawooza baaliyo si bwe kiri abavubi balekayo emirimu gyabwe bizinesi ne bakkiriza kristo olinayo olunyiriri olulaga nti be bamala okukkiriza kristo ne bafuna biri ebyobugagga n'okukirawo nedda so kati kyekyo nti ebya katonda takola ku bya ssente wabula esente ntegeka so zikola osobola okutegeka n'ozifuna kunsaba abantu gye basabye senga bakyasinze munanga obugagga kyogamba katonda batawulira ssala zaabwe ate n'ekirala nti katonda awulira ssala z'abatukuvu kati bano katonda tawulira ssala zaabwe kati bano wali wajja ogamba nasabye emmotoka n'enjifuna sitaani akola ebyamagero kyobalina okumanya kati bo basaba sitaani waliwo ekintu kyoba kiteekeddwa okumanya nti mulimu ebintu katonda byagaba nga omubi tabiinako access bwe butuukirivu noba nga toyina kibi ku nsi nakunyonyodde nti nabbi w'obulimba akugamba nti bw'okkiriza yesu kristo ogenda kugula ki ekibanja ogenda kugaggawala naye ate bwe tukkiriza yesu kristo inafuna butuukirivu si sente tusome olunyiriri lugamba mu Abaruumi 3:26 tuuka ya Abaruumi 3:26 Abaruumi 3:26 yes okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoke abeere omutuukirivu ng'awa obutuukirivu akkiriza yesu tuluddemu lugambe bwe luti okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoke abeere omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu buli akkiriza kristo nti buli akkiriza kristo afuna ekyo era bw'oba osomye Baruumi 10 si buli akkiriza kristo agula mmotoka kati wuliriza luno Abaruumi 10 yes 10 tugende mu maaso kubanga yes tutandikire ku olw'omwenda kale tutandikire ku lw'omwenda kubanga bw'oyatula yesu nga ye mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka okategedde nti olw'ekkumi nti kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwake okulokoka yes kati omuntu yenna munabbi w'obulimba kw'omutegeeza zimu ku ssingi zino z'enku anti akugamba nti n'obutuukirivu bwakkolerera
ngenda gawo nti wano omuntu omukoleredde bino betuwulira abasumba bye bapreachinga Yes. obutuukirivu bwakukolerera yes weetaaga maanyi weetaaga amaanyi weetaaga kusiiba nnyo weetaaga kugenda ku nsozi weetaaga kuwa nnyo bitundu bya kkumi wali abasooka obiwa obulungi n'okusinga ggwe naye tebagendako mu ggulu waliyo abanoonya katonda mukama naye tebamulaba yesu kristo n'ajja nayogera mu yokaana esooka 18 n'abagamba teri yali anyinye mu ggulu era teri yali alabe katonda wantu wonna naye nga baawa ebimu by'ekkumi baasiibanga baawanga endobolo bakwatanga ne sabbiiti nabbi w'obulimu baakusomesa akugamba nti obutuukirivu olina kukola nnyo olina kusiiba nnyo naye tusooke tusome olunyiriri luno olutegere nti kubanga omuntu akkiriza na mutima omutima gw'ogulina tewaguwoze neighbor okuweebwa obutuukirivu era nayatula n'akamwa ke kulokoka simple as that naye omuntu agamba ku nsi tekuli mutukuvu amadiini gasomesa nti katuwakkiriza ki kataba yakkiriza ki bw'oba ogamba weeyita nti oli mwana wa katonda kubanga beeyita bweyisi katonda mutukuvu gw'omwana gwazaala obeera wa ddiini eyo gwe gy'osoma oteekwa kuba mutukuvu kubanga akuzaala mutukuvu ng'omusajja omunyankole bw'anaakuzaala togenda kwerimbika mu baganda newooneerimbikayo ng'olwedde oli munyankole ojja kusigala titaatawo waba nti mukiga naawe mwana oba mukiga ye ddiini eyo embala ya katonda butukuvu oba nfuna era bazabe kati nabbi w'obulimba yakusomesa nti nedda ffe tulina kubeera ddiini bweti ye ateekawo ekiki ekuba paasi ateekawo kiki katutandike okulaba ku bubonero bwa bannabbi bw'obulimba akunkuwadde akabonero kategedde akasooka nkitegeera akugamba nti obutukuvu bwakukolerera nnyo era tosobola kubeera ku nsi mutukuvu maakinga akabonero kamu tutambule ffenna akabonero kamu obutukuvu agamba tebuliyo teri ku nsi mutukuvu era obutukuvu tetusobola kukola ki kubufuna naye nga olunyirizi tulaze bulungi nti buli akkiriza kristo gwe wakkirizaani ye bw'omukkiriza akuwa butukuvu gwewamukkiriza yakuwa ki bakulimba nti bw'okkiriza yesu kristo ojja gaggawala naye tebagaggawalanga bakyabasaba tugende mu maaso kabonero akokubiri yes nakulaze nti akokubiri nti bannabbi bano balagula ebintu ebiri mu kuteesa kw'abantu era katonda akyogerako munabbi okuyita munabbi we yeremiya tusomewo kulage bulungi olunyiriri luno kyerutegeeza yeremiya yes yeremiya 23 21 katonda annyonnyola nti yayita mu kuyita munabbi we yeremiya ng'annyonnyola abantu abagamba nti bannabbi bano baava mu kuteesa kwa katonda beekolera byabwe era wulira bwe yayogera ng'ayita munabbi we yeremiya saatuma bannabbi abo yeremiya meka 23:21 tugende mu maaso yes saatuma bannabbi abo naye ne badduka mbiro saayogera nabo naye ne balagula nga bano bwe tulaba bagamba katonda yayogedde nange katonda namulabye yandabikidde mbagambe bwe nti musibe ennaku 17 kati ekigambo kati nekino ekintu kankinyonyi ekigambo kya katonda tekisobola kukontana na mwoyo gwa katonda wanje ekigambo kya katonda tekisobola kukontana na mwoyo gwa katonda ekigambo kya katonda kigamba nti okusiiba kwakoma okusiiba gaali mateeka kristo yatusiibira yali asiibira ffe era gwali eyo asiiba awusaz nezikuluma osiibira bwerere waliyo n'ababikola n'okusinga katonda yayita munabbi we Zakaliya namugamba nti muze mwali munsiibiddeko nze temunsiibirangako nomusiiba byammwe nakati ne gumulembe guno basiiba byabwe asiiba olw'okuba bbaawe yayenze alekerawo okuva ku bwenzi asiiba omusajja amubeereko bwomu amubeereko bwomu kati kankubuza ekibuuzo mpa ansa
Yesu Kristo yasiiba yasiiba ennaku ana na emisana naki n'ekiro yali asiibirani yali asiibira ffe kuba yo already teyalina kibi ajja kujja anti Malaki ajja gamba anti Matayo ebyengeri ebyo tebisobola kuva watali kusobola kusiiba ebyengeri bisinga Yesu amaanyi oluvawo nga yimba Yesu oli w'amaanyi haleluya Yesu olina amaanyi yes kituufu Yesu alina amaanyi kati waba alina amaanyi kitegeeza wali ebyengeri bimusinga amaanyi olyoka osiibe ngategedde kibategeeza beekonta ntebategeera anti bayibuli eyogera mu Hosea 4:6 nti bazikiridde olw'okubula ki okumanya bino ebintu tebabimanyi so mbadde nkunnyonnyola nti mu lunyiriri lwenkuwadde Yeremiya 23:21 saatuma bannabbi abo naye ne badduka mbiro saayogera nabo naye balagula nga bwe tulaba badduka embiro okuteekawo amakanisa agayitiridde amangi amazima wano Katonda yali alaga nabbi Yeremiya nti bagenda kujja bannabbi abo siri batumako oba nfuna kubanga kati ayise mu mwana we naye Katonda yise mu mwana we Yesu Kristo naye n'agamba nabbi bakomye ku Yokaana era abanajja bajjako bannabbi ba bulimba era muli balabira ku bikolwa byabwe kati bino bye tutemako twasoose ekimu butuukirivu ajja kugamba butuukirivu ki tebuliiwo kati tuddi kabonero ak'okubiri akaliwa bye balagula nkulaba otambula amawanga nkulaba ozaala balongo nkulaba bbaawo akwanjula nkulaba wabuuka ebijja bya ssengaawo okolimiddwa kategera akantu ako kati ako ke kabonero ketuddako bubonero bungi tugenda kuba tubutema abatulaba ku mukoco gwa brown skin basobole okuba nga bategeera ebyawandiikibwa bino tubadde ku 21 Katonda ng'agamba nabbi we Yeremiya nti saatuma bannabbi abo naye badduka naye ne baddukana mbiro saayogera nabo naye balagula olwabirimu naye singa bayimirira mu kuteesa kwange naye singa bayimirira mu kuteesa kwange kitegeeza bakuvaako bakuvaako okategedde kuba wayogerera bwati singa bayimirira mu kuteesa kwange kitegeeza kati bannabbi bakuvaako wulira singa bayimirira mu kuteesa kwange kale bandiwuliriza abantu bange ebigambo byange era bandi bakyusizza okuleka ekkubo lyabwe ebbi n'obubi olw'ebikolwa byabwe nze ndi Katonda ali okumpi bw'ayogera Mukama so siri Katonda ali ewala nga bannabbi bakirifutinga nti nze nzekka alina okubeera nze nzekka aleeta message okuva ewa Katonda balinga abalaga nti Katonda ali mayiro kanaana wala tegera ekintu ekyo so kati olunyiriri luno waliwo kano point gye njagala otegeere bulungi oya 22 naye singa bayimirira mu kuteesa kwange tutegedde nti baakuvaako Katonda batuukidde okwogera ebigambo bino kale bandiwulizza abantu bange ebigambo byange kitegeeza abantu bano tebawuliriza bigambo bya Katonda bawuliriza bigambo bya bannabbi bandiwuliza ebigambo byange kati Katonda alinga agezako okubalaga nti abantu bagezako okuwamba ate bagezako okuwamba ekintu kino ate ky'obalina okumanya nti kankwene kantu kano katono nnyo okategeere nti ekyagoba sitaani mu ggulu kubanga ekibi kyasookera mu ggulu sitaani yali tabbye kasimu sitaani yali tayenze yakola kibi ki okwegulumiza n'okugamba okweyita Katonda okwegeza mu Katonda bannabbi bano kye bakola beegeza batya mu Katonda nkulaba toola emmotoka toola visa toola kibagaba bayimidde mu kitiibwa kya Katonda kati kyekino Katonda kyagezako okwogera nti kale bandiwulizza abantu bange ebigambo byange era bandikyusizza okuleka ekkubo lyabwe ebbi n'obubi olw'ebikolwa byabwe nze ndi Katonda ali okumpi
bw'ayogera Mukama so si Katonda ali ewala bagezako okikola ki okipakejinga era yogera mu biwandiiko ebitukuvu nti Bebraniya emu nti mu ngeri Katonda edda yogerera mu ngeri nnyingi okuyita mu bannabbi bajjajjaffe ne mu nsozi oba nfuna ayogera mu ngeri nnyingi naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe okuyita mu mwana gwe yasobola okuba omusika w'ebintu byo takyayogerera mu ba Kristo akubye bannabbi n'abagamba bannabbi bakoma ku Yokaana onfuna nadda mu Matayo n'ayogera nti bannabbi muli balabira ku ki ku bikolwa byabwe era balijja abannabbi b'obulimba muli balabira ku bikolwa byabwe tugezaako wano okugezaako okukola okulambika naye ng'otegedde kyo bafu kitegeeza kati point ey'okusatu gyetanotinze bannabbi buli ajja nabbi aba wa bulimba ku kabonero okategedde kati buli nabbi ajja naye vayo ne yeeyita nabbi aba wa bulimba okategedde ako nako kabonero akalaga ku busayinzi z'abafere nga bwe tukkirira wansi okusoma diipu ekintu kino tukiva mpola mpola omulabi ali ku mukoto asobola okuba nti atulaba era bakozesa erinnya lye oba nfuna bakozesa erinnya lye okulagula nti kitwale nti ekyo nkikulaba otambula amawanga era bakozesa erinnya lye okulaga nti Katonda ayitidde mu ki nti mubbo yayogera kyenkana balinga bakatonda kyobola batulaba bafukamira beera bakatonda babafukamira ne bakomba ku bigere mubalabye obutambi mubulaba babasinzanga Katonda aliko okufuka asitasobola kufukamirira nnyina naye n'afukamirira nabbi mami dadi kyokka nga kitaawo amuleseyo eri obulemeezi gyali naye nga tasobola kufukamirira naye nga asobola kufukamirira basumba era Kristo teyakoma kutuwa guideline kwe tulabira nabbi obulimba nti yatuwa eri nti balijja naye nga bonna baki kati n'atuwa endala yeno kati mwe beesibira eno yo kasita otegeera eno kati nabbi obulimba kati gojja mweyawulira gwali eyo tusome Matayo 17 kubanga basomera abantu bino ebyawandiikibwa naye yes tutandikire bwe mubanga mutambula Luka 16 yagambye nti bannabbi bakoma okutuuka ku Yokaana okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa babuulira njiri ki wano ye Great Commission Kristo gy'awa abatume be nti bwe mubanga mutambula mubuulirenga mugamba nti obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka gula motoka mbalaba muzaala mbalaba osomoka otambula owangula ensi tugirya naye gwe osobola okulya ensi gwe noogi anayi otegeera ensi tugirya naye abannyonnyodde n'abagamba nti bwe mubanga mutambula mubuulirenga mugamba nti obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka yabagambye dda mu Luka 16:16 njagala onfune bulungi nti bamateeka gakoma ku Yokaana okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa kati okuva olwo buulira njiri ya bwakabaka bwa Katonda wanaagambye nye akantu ke njagala otegeere wanaagambye mubanga mutambula mubuulirenga mugamba nti obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka bwebulibwa kubanga ne nabbi obulimba akifereramuko basaba essaala ya kitaffe kubanga Kristo yali annyonnyola nti yajulizanga nnyo ku bwakabaka yawaka ebyokulabira bingi nga annyonnyola ku bwakabaka bwa Katonda basaba essaala ya kitaffe ali mu ggulu kitaffe ali mu ggulu bujinga essaala eno agyagala nnyo yes ayagala nnyo essaala eno owuliriza nti kitaffe ali bwebuliwo bwakabaka n'abafalisaayo bakibuzaako Yesu Kristo kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe essaala abantu bano gye basabye kitaffe ali mu ggulu bagisaba bubi tekyakola nfu dindawo katono essaala ya kitaffe ali mu ggulu nfu tekyakola lwaki byamala otuukirira tugitemere tulabe katu kanjikutemere
kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe kati sooka ombula erinnya lyo litukuza otya Era Katonda sizina bwisobola obwakabaka bwo bujje kati osinzidde mu bwani okoowola obwakabaka bwe otegeeza oli mbwa sitaani oli mbwa sitaani ye bwajja bwe buli abafalisaayo bakimuza ekyo sooka kankulaga obwakabaka bwe buli obutegeere tulina okumenya emisaala eyo tuddayo because abantu bagikozesa kabe ne masomero abaana gye bakola nfu nkunnyonnyodde erinnya lya Katonda buli asaba esaala ewa sitaani wa sitaani lwaki nga wa sitaani kati si kya Katonda bwajja dda obwakabaka bwa Katonda kino ekibuzo kyenkubuuza abafalisaayo bakibuuza Yesu Kristo to be a Pharisee si ddiini but omuntu yakuguka mu mateeka ga Musa aweebwa tayite y'abafalisaayo abafalisaayo bamubuuza ekintu kino kubanga bali kye baabasomesa edda nti obwakabaka gwe Kristo bw'oyogerako bwe buliwa osegeera kati some Luka 17:2 tulabe bujinge obwakabaka bwa Katonda bwayita buli ku makya lwaggulo mu ttuntu tebutuukanga bwasaba obwakabaka bwo bujje bwe buliwa tenga tebutuuka katusome ebyawandiikibwa bino bwe yabuuzibwa abafalisaayo nti obwakabaka bwa Katonda bujja ddi n'abaddamu n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda tebujjanga bweyolese olwabirimu so tebabalimba nti laba buli wano oba nti buli wali kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli munda yammwe kati kale so tebabalimbanga nti laba buli wano oba nti buli wali kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli munda yammwe ate nga kiri mundayo tufugira wamu ne Kristo mu bwakabaka bwe kati essaala gweno gy'obadde osoma nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe olitukuza otya tonnanziramu ekyo kibuuzo tonnanja ojja kibuuzaako pasitawo erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje otyo Kristo yayogera ebigambo bino kati gwagisaba eyo mu kanisa yo n'omusumbawo eba ekola oba tekola tujja esaala kangikutemere obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu mu ggulu bambala entalabuusi bakola ki ayagala ngenda kulaga Katonda byayagala webiri ngenda bikulaga Katonda byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu basiiba bawe eby'ekkumi ola nabbi wa bulimba bwakufeera n'essaala eyo nti ekola saba essaala ya kitaffe emirundi 10 okategedde akantu ako essaala tekola otegedde obwakabaka bwa Katonda bwani bulimu byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu bakola ki kubanga ye Katonda byakola ki Bebulaniya 10:10 tutegeere Katonda ayagala ndobolo tagikutumangako era buli omuntu awa endobolo anti si byayagala wadde watugamba jjajjaawo yali awa endobolo yali mukatuliki nnyo wasitaani olwedde ali mugeeni ate nno kankule genda tenatuuka abantu kati abafa bagenda Magombe wali owuliddeko mulimu stories ezitambula mbu omwege guli purgatory katulya mulimu stories ezitambula olinanyonya n'agamba nava e Magombe wali omuntu asobola okuva e Magombe nadda tuwerekera omubiri gw'omugenzi tuva Magombe ng'amadini egasomesa tumuwerekere omubiri gw'omugenzi gugende e Magombe osobola ogenda e Magombe nodda ng'olina amagezi tadda geye negenda kubeera wano wotudde wano wekigenda okutokotera wano embooko ojja giwulira kiba kitegeeza naye bw'ofa
abatukuvu bwe tufa ffe yatuggulirawo oluggi era kyovola ebyawandiika ebitukuvu bitulaga nti Kristo bwe yagenda Magombe bwe yagendayo bwe yali avaayo yazuukira n'abo abatukuvu nzija by then anti akugamba teri yali alinnye mu ggulu era teri yali amulabyeko. Kristo yagera ebigambo bino mu Yokaana 18 kisooka 18 teri yali agenze mu ggulu, teri yali amutegeeza ne Bayisaya tebaagenda mu ggulu nti ye kituufu baali tebannagenda. Kristo yaggulawo omulyango kiba tugamba Yesu Kristo gwe mulyango gw'eggulu. Yesu Kristo lyekkubo eriragawa erigenda ofuna erigenda ozimba moolo. Yesu lyekkubo eriragawa. Okategedde akantu nti yatuggulirawo nti ekyamutwala Magombe nti waliyo abatukuvu n'awangula era kati yalina ebisunzo by'e Magombe neki yalina ebisunzo by'e Magombe. Era tujja kunnyonnyola gino emizimu egisumbwa gyo giyitawa tujja kukinnyonnyola abantu. Teri mwoyo gusobola kugenda Magombe ne gudda. Kale tusooka tuddeyo wali tumanye Katonda byayagala. Ayagala ndobolo, ayagala genda okole hijja. Wulira Bebulaniya 10:10 mu ebyo byayagala. Owulira twatukuzibwa mu ebyo byayagala, ayagalamu ofuna obugagga gwekirabyemu. Mu ebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogwo. Si bino byakwenenya Mukama nayenze, Mukama nsaasira biki mulundi ogwo. Okiza omulundi ogwo kyo bakiyita kwewanira mu bibi byo. They are bragging to God. Mukama nasitudde ekyana naye leero nsonyiwa sijja kuddamu. Benyumiririza mubi. Kati gwe wogenda kati ogenda mu kooti ne bakukwata olw'omusango n'ogamba jjaaji n'omugamba nti kituufu nabbye. Akolera ki? No confessing nti nabbye. Akusima. Agamba weebalo tutaasizza. Otuwonyeza nandi kati muwaze God is merciful. God is merciful, right? Yesu Kristo. Tuliwo lwa kisa kya Kristo Yesu. Okolindewo katono. Yes. Isn't God merciful? No. Tuliwo lwa kisa kya Kristo. Kyovola abayajja olw'okuba nti abaana kyovola aba Bayibuli egamba nti Kristo atabaganya wakati waffe. Mutabaganya waffe ne Katonda kubanga lwaki atutabaganya twali tusobye. Twali tusobye. Kituufu. Kristo akola ng'omutabaganya wakati waffe abantu era kati bw'okkiriza Yesu Kristo kati gwe Katonda akulabira mu Kristo kyovola tuyisa ne tugamba tuyisa ebintu byonna bye tusaba mu linnya. Tumukozesa nga poto. Oyo kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tuli kusaala naye but esaala tugenza ogituukako nga nkunnyonnyola scripture gye tusoma wano okulaga nti Kristo gye yatuwa kwolabira nabbi w'obulimba eri Matayo 17 naye abadde tugamba nti mbwanga mutambula mubulire nti obwakabaka bwa Katonda bunaatera okukola ki tubuuza bwe buliwa obutegedde bwe buli bwe tutte ku ssaala nti obwakabaka bwo bujje byoyagala bikole mu nsi otegedde byayagala. Bebulaniya 10:10 mu ebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi gumu. Ndicho byayagala tayagala ndobolozo tayagala mu bya 10 byo. Kati ndobolo baziwa baani bano? Abakatoliki bagiwa. Nanti baziwa baani? Abagondi baabwe babayita batya? Bafaaza baki. Yes, bebawe ebintu byabwe ebyo. Yana obanga togisasudde tebakuziika tobayita nayo. Obanga omaze emyaka 3 nga togisasula you have to pay. Yes. Inakomba katucho obo maze emyaka 3 nga towana. Nga bulijjo badde owa. Naye nomala 3 nga towa. Tebakukwatako nga tomaze jjuwa. Otegeere nti kati eddiini eba ya Katonda. Obwakabaka obujje byagala bikolewe mu musinga ebikolwa mu ggulu.
otwe mugulu bakolayo ki mugulu basinza kyoteekeddwa okukola tuteekeddwa kusaba waliwo okusaba wawula ekikati mwe mulina mentality nti waliwo okusaba n'okusabiriza atulaba ali ku Brown Skin Events kaba twawulira ebigambo bibiri okusabiriza n'okusaba wali abantu abasabiriza Katonda teekawo oluwaato wakati w'ebigambo ebyo otyo okusaba ekintu ky'osaba okisaba mulundi ogwo tokiddiramu kiba kitegeeza bw'osukka omulungi ogusoba mugumu oba oli mu kusabiriza yanzizanyisa kyogamba Katonda abatawulira ssaala zo kiba kitegeeza bano abasaba kati bano abasabiriza because tebakyasaba buli muntu yenna ndaba ebizibu bye tebisukka bintu bisatu kati gwe kikumazaamu overnight kumala saa 8 osaba ki muze bwakyo ngamba tebisukka bintu bisatu kyogeza tosukka kulya tosukka kwebaka shelter tosukka menya okulya okwebaka na kwambala bintu ebyo bitawanya abantu era Bayibuli bwegamba ebintu ebyo bw'obifuna ng'obulamu bwe buteredde kulya kwambala na kwebaka yes bye bisumbuwa abantu si kugula motoka kati onoosaba okuva essaawa overnight zitandika saa mmeka essaawa emu 12 nosaba 12 paka 12 bannange Katonda ye abatawulira nati bagenda bagamba baba n'ekikocktail kyekiriwa basinza batendereza bakola ki genda okusaba ne preaching ezibeerawo anti byonna bifu goza baweereza Katonda abo kubanga Katonda waaba abawa direct abawa command za njawulo owaabwe bw'abanga Katonda y'omu gwe basinza lwaki mu baloku kati otunuli abalokole ebikolwa byabwe byanjawulo practice zaabwe zanjawulo n'otunuulira amadiini bw'abanga Katonda y'omu wamugamba Katonda y'omu lwaki kati omusiraamu tokuŋŋaanirako ku Sande ewakakandi ne musabirayo nammwe ne bana abamadiini ne bagendako keeri obanga Katonda y'omu obanga Katonda y'omu kiba kitegeeza Katonda si y'omu gwe basinza wanjawulo nakunnyonnyola mu sheewedde nti bakatonda baabwe basibuka eri w'Abangilikani Bungereza w'abalokole Amerika bonna bapakasi baabwe kati soke tudde ewaleera ku ssaala bakabuje bweyaga bikole musinga bikolwa mugulu twemmere yaffe ya leero emmere ki Bayibuli ine ku mmere gyeyogerako si kawunga na bijanjaalo Yesu Kristu ye mmere tosaba kawunga olwokuba kakubuze ate n'abantu bose bajulira Katonda olwokuba tebajuliddwa okategedde bajulira Katonda ebizibu byabwe oba okuba babuliddwa wamala okufunamu anti kati ye aba anyiige nti ekyekumi kyo ogenze kirya naye ng'eyo yonna ekyatuuseeyo nga nkulaga eno scripture gye ngenda okuwa. This is the great command esenga bena Kristo kwe yatuwa esaminga byonna bino byonna bannabbi b'obulimba kw'omulabira agambye nti we mubanga mutambula tusome 6 Matayo 10:6 tutandike ku 6 yes